Neka matuva ako kayina fitina kuvadda. Kubanga zimwe kapangisiza nzogende nali mazo kuzimbeka wala na nsinge nansana. Kubona ali ayine ttima kwa wali otenda kweze ttima ndi musajja mubi nnyo. Sokoto picking it out. Yagambye takolangako nange. Kakati kankujjukize muganda wange Kwezi Robinson. Twali ku Dembe n'omwami gwe bayita Joel Oyisabirye. Nze nayingira Dembe mu 2011. Joel Oyisabirye n'atujoyininga awo ndowooza gwali nga mwezi gwa 8. 2011. Oba ya kati Kwezi najja. Baletanga specialist. Yes, kati Dembe bagigula. Monitor Publications egula Dembe. Bwe yali egula Dembe fenna batuzaamu kye bayita interviews. Musajja watu interview yagigwa. Nze ndi ku facts. Nawe. Simanyi nze sapiencia. Nkola gwa bro. Simanyi mukati nayo gwe. Linda ko wano yakolanga twali tumanye ebiseera abakozi bali ofuna setema mwanga singazi jawa. Yoba mugobane mu nyumba nga tasasula. Nakugamba mu program yasooka. Omuntu akola blackmail. Afunayo ekituufu eki. Nazimbira okwebikyama. Kakati ku myaka gy'omusajja nga Kwezi. Mu mazima sisobola kumusuubira kubeera mu ntalo za ngezo. Ate yagambye akwetegekidde omulumba atiganye ajje si buli muntu akola ekintu ekikyamu nti tosobola kubaako ky'omuyigirako. Ne Sobbi yalina amaka, yalina famire, yalina omukyala, naye yakolanga testimony ze ng'agamba nti abantu tubatuga nti nakubulya mission ze yakola. Oba okitegeera ne Kwezi Robinson naye akimanyi alina ebintu byatasobola kweyambula. Tasobola kweyambula nti tafferanga ku bantu nga yeegasse n'abasumba abafere. Sigenda ku mentioninga linnya wano nga yeegasse n'abasawo abafere. Nze ndi sure nti Kwezi alina abasawo bwandiise abafere, alina abasawo abasobola okutta omuntu. Yes. Aina n'abasawo abasobola okujja ssente ku muntu n'atabanja. Ekyokubiri njagala atugambe nti talina radio station gye baali bamugobyeko olw'okubba. Yakunyigira nnyo wayingizaamu Pastor Yiga. Pastor Yiga saamwogerako bubi. Nze Pastor Yiga namwogerako ng'omuntu eyali vulnerable. Nti naye y'omu ku bantu abagwa mu kitego eky'omuntu gwandibadde olowooza nti yali mukwano gwe. Kati kino kankyabye ebintu byonna byenjogera 99% Kwezi yennyini yabiŋŋamba. Kikiza muli bwe muti. Nze kikugambye. Kati nze nayogeddeko kimu waliwo n'ebirala. Wakusojja. Kubitegeera. Nze sisobola musuubiza. Sisobola musuubiza. Yagambye obudde abulina era. Kati nze kankubuulire. Kwezi ye muntu asobola okukola business. Omanyi ayagala nnyo bulungi, ayagala sente, which is not bad. Naye ye muntu asobola okukola restaurant. Katugeze ng'atunda ennyama, ng'atunda enva. N'atayita ku mbwa efudde. Kubuulira. Wulira tasobola kuyita ku mbwa efudde. Kulwaki? Ezo nva. Era esobola okukola ng'embuzi. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga. Singa eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola
okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu. Nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-vip. Kale tukwanirizaako nyenda gy'osinzira okuba ngo tulaba ku mukutu baguyita The Answer Channel. Nagamba tino ogenda ku mukutu gwa YouTube notekamu ekigambo DA nolekawo space notekawo answer notekawo space notekawo channel butere bojja kuba ngo tufuna bulungi nnyo era jjo kuba nga kibayita okutwegakika banaye omunyala waabwe njagala kwogera Luganda okutwagigika kiki oyagala okutegeeza okutwagigika amaaso okutwegeka okutwegeka amaaso oba okutulaba okutwegeka okutwegeka amaaso kale nno bannange nze Kakalamu The Answer nine omukulu amanyiddwa nga Matovu Junior Aloysius mutani wa Mbega tuli naye buli lunaku buli weekend so tukwataganamu mpola mpola ne tusobola okukwata tuwayawayamu tubebaza mwena gye musinziira eyo ne mutuwa feedback ez'enjawulo ne mutu yale leero no show yale njagiweereza ko mukulu amuyita Makuuliro oyo Makko okuva ewaffe Bugerere wali yasinzira wano mu Kamuli yomu ku bantu abangambye nti ku lw'omukaaga luno oba weekend wamukolera weekend laga ku weekend eno we mugeza ne mutatula na Julia ekyero kyange muba mukikoze layira era seba kulinze nnyo ayagala okuwuliriza ekigambo ku kigambo nga bwawandika nange kati njagala giweereza nyina omusajja yampeereza yangamba munkoledde olunaku olwaleero ali eyo Masaka zaavuga actually ndooza ye manager oba akyali manager wa Vivian Tendo ali wana ajja ne wane no musho ya Julie Mutesa Asira by the way akoze eri ya Mutesa Asira ajja kakati Vivian Tendo oyo mukwano goyo mukwano gwange kakati njagala gimweleza yampereza message nangamba banayi munkoledde olunaku anyway katu wetuli tutandise kakati kansoke nzijukizeeko baganda baffe abagala okubatenga mutandika something online naddala abali wano abali mu North America abali mu Europe nga mwagala okubatenga mutandikako something online naye ng'onoonya ekintu ekiregite ekijja mu kyonoonya ekisobola okukwata kirina flexibility egy'owulira nti kati kino kyenjagala okubatenga nkoleramu nga tekikulinze okubatenga okwitinga omulimu gwo ozimba ekintu mpola mpola nga okula nakyo right kubanga nange kyenkola sasoka kwitinga mulimu but I'm learning the system nga ate wengezaako kwatenga nkola ebintu ebirala so time weriba etuuse nga everything is stable then I can choose nti oba kati kankolere waka oba nedda but I'm not siri mu advertising okere ku macho ove ku mulimu because it's not a get rich quick ntulubu okutandika then enchano nogagawala mnedda you learn the system you get the skills then no stand ko kwatengola aba result so slowly by slowly no labe ekintu kyogeza ko kwatengo zimba so nkubiriza genda ku website yoko www.g-vip.com bogenda yo bajja kwa unlockingira kibaita free webinar training eringa mu video based olabe ku videos ezo videos ziri wote zogera literally what is happening but baba bogera kujjane ey'omuntu sekinoomu engeri ya picking mu business eno engeri jegeza ko kwatenga emkolera engeri jazenga yezimba ng'omuntu so mucho babere bakupreparinga eberanga first step era ya clarity first so ko tegere kicho yingirira then tugende ku step by step but now obanga otusengo ina kyo tategedde that's how nzigiramu nogenda ku namba yange yesimu osokwatengo nkubira ko nga Kakalamu na wano esategedde so ko mbulire wuulira nga byenkunyonyoddera ku simu bikoledde sense then we take another step so step by step so kwatenga tulaba so kwatenga tukole kitu kino mpola mpola tulabe nga tusolofuna options oba oli awo nga not just doing shifts ze tufiirako nga twetwano nekikulu wabula waliwo ne option erajo so kwatenga ya ogatagata kakati weewulira otya leero ntya nga gwe omuntu okwewulira nti owulira otya ndi bulungi ate jjukira ne winter ekendedde kati tuli mu olabye jacket jenze nyambadde eri light tondabye nga afulumyeyo ogenda ali ku motoka nga tolina yadde jacket ate otye empewo ne olaba okkiri ndi fine now olwali twava wano wiiki ewedde olutalo lwasituka luyitirivu nnyo kyebayita mpalaniraako kyakuleetera ebizibu wasinzira wano noleeta olutalo lusinzigu noyogera ku mwami Kwezi Robinson
Ya era sebo yantwala ku TV ya Pastor Deo. Kantandika esooka nejjewo bulungi. Yantwala ku TV ya Pastor Deo. Yakutwala kusoma mawulire? Yantwala ku mulimu nentandika okukola. Yakutwala kukola ki? Kukola ku TV. Wali okola ki mu biseera ebyo? Before nali ndi ku Delta TV nensala nengenda ku HG TV. Kati ya sporting. Siye yakujja mu byo wali okola nakuyigiriza TV. Lutandise. Omanyi sporting director wanjawulo ne ku muntu gwe bayita modeling omuntu into something. Kuba muganda wange Megatron yabadde agamba nti n'omuntu gwe wakwatako naye n'atasobola kuwolereza nti oyambye abantu bangi. Yakukwata katya? Yantwalibwa Pastor Deo. Ng'akugjeewa ku Delta. Ng'okola ki? Nali nkola show bagiyita Club Mix. Yalaba nti talent yo we wali yali etuuliddwa. Actually wali tosasulwa kuba Delta yali tesasula. Sirina TV gye simanyi. Wali tosasulwa ate ngewo omusumba asobola okuyiyizaayo. Musumba Deo. Kale teyampa sente nnyo kiryawo. Yakuwa okusinga eza Delta. Yes. That's the fact. Yanyanirira. Yakuwa sente z'otaafuna ku Delta. Ndowooza kyekituufu ekyo. Kati ate kwezi yantwalayo. Ekyo kirungi tumwebaza yebale kutwala. Naye si ye yakutwala ku TV. Okay. Kati njagala nedda ewali credit bannaye tugiwa. Njagala okubeera clear. Ewali credit tugiwa. Kwezi webale kutwala kakalaamu ku Delta ku HG ng'omujja ku Delta. HG TV eri maganjo. Yes. Kati tugende maaso. Ekyo tumwebaza yebale yakola omulimu. Kati babadde ewambe. Nange nsobola okwebaza wano. Nebaza omusajja gwe bayita Bajjo. Yanzija ku BBS Telefina. N'antwala ku Baba TV. Nekuwa sente BBS zetakuwa. Nze buli Sunday nga ntuula ku TV eyo ne Bajjo nga nfuna emitwalo 25. Show emu. Baba TV. Ne Bajjo ye Bajjo. Kati sisobola kudda wano nenga nti Bajjo ye yandeeta mu industry ya TV naye ate yan sporting nga tugende tukole. Era muwa credit yeyo. Tekisobola kuva mu byafaayo byange nti ogenda ku Baba TV. Bajjo ye yantwalayo. Tuyinza okuba tulinde ebyo tutakwatagana mu birala naye ye yantwalayo. Naye si ye yanjigiriza presenting. Era yalaba talent naga tugende talent yo tugiteeke wano. Kati nga naye bwenga nti Bajjo emotoka yange nasooka okuvuga sente ya sport yazigira yazibala. Okitegedde? Kati osobola gamba nti nno Bajjo talina mugaso mu bulamu bwo. Gulina. Ate tekireetera kuba nti talina balala bamulabamu bibi. Kituufu. Kaakati nno obutambi buno bwafu butuseeyo oluvannyuma lw'okukola show gye twasooka okukola ewedde. Oyagala kuzannya butambi? Batugende naye obuzibu bw'okola akantu ako lwakuba tolina copyright wandibadde okateekawo wali ne bakalaba naye tugende naafe alina omululu mungi nnyo ayinza ajja kukuba strike tugende n'ekyo omuya wasaakaanye Junior yembera gyetambuliranga munagezangako nnyo omubuulirira emugamba naye gwe obeera wadde tukola kiki bwanti oba yakolako kusita simanyi nze nkola sapiensia nkola bwa bulo simanyi mugati naye gwe nindako wano weyakolanga twali tumanye ebiseera yawe koze bariyo ofuna sente bamwanga sigazijjawa nga bamugoba ne mu nyumba nga tasasula tugende mpolampola oba tusoke tumaleyo tumaleyo yangakoliraki simanyi kubanga zali simanyi nnyo byakola bye naye nsobola okuba nazimbanga nnyo abavubuka awo nga mbabuulirira naye namutwalirangamu ne mubuulirira nampoliza nina omukazi ebweru ampereza sente oza kati omukazi yagenda ebweru akukolerere oli ku buwala wano wigadanga ntya nagula akasente kofunyewo anti nabamugoba omukazi yamugoba mu nyumba kati zali siyinza kumulopa ku poliisi engeri gyekolanga ku radio tebinkwatako ndi ku bulamu bwange omanyiza ebintu bitankwatako
Ebitaba kunumba bino byonna sandi byogedde. Kuba weebuuza ebadde akulumba ebadde nnumbira kyo kyayogedde simulina kutamaguza muyitaati webale nnyo naye kamatuufu ako kalina fitina kuva dda kubanga nze bwekapangisizanga awo nze olwedde nali maze okuzimba ekawaala nga nzimbye nansana kubona ali alina ettima kuba wali wano wali otenda kukweza ettima nti musajja mubi nnyo tusooke tupiikingirawo abantu bayinza okwerabira tusooke tupiikingirawo akugambye yali abulirira nnyo abavubuka ekitegeeza nti akkiriza nti ansingako ku myaka ekitegeeza nti akkiriza nti ansingako ku myaka tutegeeragana kakati bw'abanga yali abulirira nnyo abavubuka naye nga n'omuvubuka gw'abulirira tamanyi na gye yali akola nze we nabeererako nakugamba mu programu eyasooka omuntu akola blackmail afunayo ekituufu eki n'azimbira okw'ebikyamu kakati ku myaka gy'omusajja nga Kwezi mu mazima sisobola kumusuubira kubeera mu ntalo za ng'ezo ate yagambye akwetegekidde omulumba atiganye ajje nze sirina buzibu ate nze sigenda mulumba nze nyina just ebibuuzo byange bitono nnyo ebyo ebigambo ebyeyayogedde byeyanjogeddeko asobola okukwata bayibuli n'addamu n'abiyimirako n'abyogera ng'abikakasa yabadde mukalu nnyo alabika asobola bayibuli kirala kiso kitala njagala aŋŋambe nti asobola okukwata bayibuli n'agamba nga bwe yabyogedde n'akwata bayibuli n'agamba nti ndayira Kwezi bayibuli eno gye nkutte bye ŋŋenda okwogera ku matovu ge mazima temulimu bulimba yadde okusavuwaza yadde okwongeramu wabula ge mazima gennyini bw'abanga akisobola awo tugenda kutandika kye bayita olutalo naawe omutima omubi gwagwogerako ogwa Kwezi kyokka akutenda mutima mubi gwe wali otegeeza ki ku mutima gw'omubi ate lwakuba togimazeeyo naye sokoleke programu gye bakola ekisooka alimba nemu ebyo byennyini yalimbye bannange biwanvu era singa nabadde nti nsobola okugamba nti nange bangatteko ku gundi yani eya Lutamaguzi case nanditaddemu neŋŋa nti yagamba nti nabeeranga n'obwana obuto obutanneetuuka kakati ebyo byonna alimba tosobola kubeera na mwana atanneetuuka n'oyingiza asooka n'oyingiza owokubiri n'oyingiza owokusatu nga community ekulaba ne watabaawo kikolebwawo naye nga ye Kasubi gyayogera waliyo kikugambe nti afunayo ekituufu kimu wamulabako mwerabako okufesi nnyo kati kankunyumize bwekyali Kasubi awo waliwo enabeerange bayitawo omukyala Nambooze kakati n'agamba Nambooze yangoba ewaka nga ngenda kwonoona abaana be naye nze bwe nagendere wa Nambooze ng'omwana asembayo obuto yamaliriza Makerere nga mukulu gamba nga yalina abaana abasamba emipiira ng'abaana balina abakyala bangi abaana bebagiranga era ab'e Kasubi bamumanyi naye nga talinaawo omwana muto goyinza kugamba nti osobola n'okumwonoona njagala kulaga blackmail etakola oba okitegeera omanyi waliwo omuntu okukola blackmail nga blackmail ye eri sustainable okitegeera naye teri sustainable kuba n'omukyala bambi bwayogerako abaana baali bakulu nnyo sigamba ekyo nti nno yadde oba nayingizanga abawala nga bwagamba si bwe kyali ekyo kya bulimba anoonyayo kyoyinza okuga kamusiige muteekeko kino mulimbire na kino at least bakimanyi nti yabeerako mu kifo ekyo nze kati yayogedde ku nanansi mbu simanya nalyanga tomalayo lwansonga nsobola byeyogerera kuba nawuliriza akantu ako nekawulira nze nalina order awo omusajja yansaliranga enanansi ng'amanya enanansi gyenyina okulya nga buli lunaku nyina okulya enanansi every day ng'era kasita ndabanga by the time wenabeera ewa Nambooze nali nga nkola ku Kingdom TV si ku Sapienza ati kyegambye nti kakati wammante ngenda okukola ku Kingdom TV nga nvudde ku Dembe FM actually nakolanga ku Dembe FM nga nkola ne ku Kingdom TV oba okitegeera ate by that time nga nkola obwa MC ku mbaga si mu bbaala nga bwe yagambye
obukitegeera kati yataddewo embeera bambi yali amanyi era yali amanyi kozi yali amanyi yali alina mwaka sente wabeereranga wali omulaba nga kalina zaali zikendedde kubanga by that time baali bamugobye ku ddembe ngali ku beat nga yolanze ku beat nga yavayo dda jukira yava ku beat n'agenda ku super bwe yava ku super oba n'abyanzaamu awo n'ajja ku ddembe yagambye takolangako nange kakati kankujjukize muganda wange Kwezi Robinson twali ku ddembe n'omwami gwe bayita Joel Isabirye nze nayingira ddembe mu 2011 Joel Isabirye n'atujoyininga awo ndowooza gwali nga mwezi gwa 8 2011 oba ya kakati Kwezi najja baletanga specialist yes kati ddembe bagigula Monitor Publications egula ddembe bwe yali egula ddembe ffenna baatuzaamu kye bayita interviews musajja watu interview yagigwa nze ndi ku facts nawe yagigwa atala yagamba mugwata asoma mawulire kati nze saasoma mawulire naye nali at least nalina senior 6 kangani senior 6 yampisawo ekyokubiri nali nsobola okudefendinga program yange gye nali nkola ku Dembe FM mu kaseera ako gwe wakola interview no itawo nze navaawo nga ndi ku permanent contract not as a contractor omanyi tugenda ku Dembe FM eyo gye wandiise eya MPL wani namuwongo namuwongo twava nakasero kakati febe batundira mu Dembe FM naye nga batutwala era basunsulamu kati akakasengejja Kwezi Robinson tekamusobola kumutwala era tamanyi namuwongo bwafaanana awo ekyamusigazaawo simanyi naye nga twasisinkanira ku Dembe FM ye nakasero mwaliko mwenna naye mwatuuka mu interview tutwala ku namuwongo waddamu muwulira teyayitawo gundi ya simanyi Kwezi bwabanga ayina empapula zewandiise eza media nga bono gamba nti yasoma oba kuwumukati oba wa there are two possibilities one nga baazimuwa buwi olwa kye yali akola there are some schools ezisobola ogaa nti no zikuwadde nti omusajja akubye erinnya lye naye sisuubira nti yatuula ebigezo nga biri mu luzungu n'abiyita naye nawogerako kuba sirowooza I do not believe that Kwezi can sustain a discussion in English for 10 minutes without stammering. Can I repeat this question? Can I repeat this? I do not believe, or I stand to be challenged and corrected, whether Kwezi Robinson can stand a discussion, a debate, or any interview in English for 10 minutes. Kakati tuli ku Dembe ku Sapienza kati ngendo okuva Sapienza agamba teyakuwulirako era teyasobola kubanga yampulirako lwa nsonga subira nti wane sente wali ofuna kati atera ne Sapienza kankweyo by the way kankweyo kanbadenga ka small background ngendo okuyingira ku radio Sapienza nava ku radio gye bayita Kampala Great African Radio bagitanga Kara FM eyo nakolangayo ne Abuchaze kati omunene nakolangayo n'omusajja bamita DJ Nesta yone yali ajajabya principal yes kati bangamba RDC kubanga bwe yava ku Kara FM n'agenda eyo 40 kuba ye yali mutoolo nenga mvubuka alabika bulungi nnyo ng'alinga omunyarwanda oba kitegeera kati twakolanga eyo omulangira Ndawusi yantwalayo ku Kara FM yali awo kamwocha ku Kanjo cha street kati by that time nali nsoma Makerere University muzanje segeza dawa iliza mtu wasoma obo kitegeera tasobola kumanya nti nasoma kuba si yali ampeerera ate si musango gwe kubanga talina mulimo gwe yali ansabyeko binjogerako nti namuwa credentials zange wali Makerere yes ne bakusportinga okuva omulangira Ndawusi n'agamba nti ono guy yeetaaga abere ku radio Kara FM yali ya Kampala University Kara FM kati ate ya Kampala University nerabidde bwe bagiyitanga Kara FM yali ya Naume Kabasharira n'omusajja bamuyita Kirurankuba nkama Katonda he's a Pan-Africanist eyo Kara FM nakoleyo omwaka gumu n'emyezi 8 mweri bbanga nafunayo emitwalo 4 emyaka emeka
omwaka gumu n'emyezi nga 8 nafunayo emitwalo 4 bagituwa ku Easter nga bono gamba Easter package. Omukyalo oyo Naomi yazituleetera kati awo twali nga ba volunteers naye nga obeera kumpewo amafuta ne gaggwa mu generator nga program yegenda mu maaso omusajja n'akugamba oba bamitanga Peter amasanyaze amafuta gagenze gaweddemu oba generator oba amasanyaze gagenze ng'oyinamu omutwalo nogayiwamu omutwalo omaleyo program kakati ku Kara FM gye ntandikira okukuba oluyimba lwa Harriet Kisache lwe bayita Kandaha nze natandika okupopularizing oluyimba lwe bayita Kandaha omulangira Ndawusa aluwulira ku Kara FM nga ndukuba nnyo nga ne Kisache simumanyi era kati na Diamond nga bagamba ono ye mulamuzi ow'ekitiibwa eyo tujja kutuukayo kati ku Kara FM nga amafuta begagwa mu gundi mu amasanyaze begagenda ng'oyinamu omutwalo nga oteekamu amafuta ng'okola programu yo bwe bulamu bwe twalimu ne gundi yatusangayo ko n'endooza yajjayo oluvannyuma Lukyamzi David Kalwanga subirwe ly'ebusuju MP kati yali ne manager wa Reham n'abalala bangi abajja ku Kara FM ne gundi yali akola ku Lukyamzi naye Lukyamzi yakolanga nnyo mu marketing naye ng'oluusi bwaleeta omanyi Lukyamzi oyo mupambanyi oluusi yaleetanga omanyi Lukyamzi yatundanga ekintu ekiriyo n'ekitaliyo mu marketing ng'asobola okuleeta omuntu n'amutwala ku radio n'amuteeka ku mpewo n'amwekyaliza kasabo ataabanga presenter nafuna abagenda okuba amasimu ne bagamba tuwuliza nnyo bannange mwebale ekintu kyaffe ekyo tujja kuwagira. That is Kara FM for you. Kati mba ndi ku Pride Theatre awo omusajja bamuyita Ongom Kizito. Tuli mu mwaka ki? Sijjukira myaka naye kye nzijjukira nti nno nagenda ku University Makerere nagendayo mu 2002. Okay. From 2002. Then katikana katubwe kati. Kati mba nakamalayo mwaka nga gumu ne ngenda ku Sapiensia. Awani akusika. Oyo omusajja bamuyita Ongom. Ongom Kizito muna Kenya. Yalinga akola yali anti ye Kizito ennyali ettuufu ye Kizito Abbas. Kayato ngongo yaba. Ongom yali character ngabo ulira nti Amoti. Okay. Kati bwe yaberanga ku radio ng'akozesa Ongom as a comedian. Kati tubawo ku gundi ku Bativale tuli ku Pride Theatre. Oba nakola kachi ne kamusanyusa. Nanga negwe gayo kimaito alina talent. Jangu ku radio Sapiensia. Nenga already nali nagendako ku radio Sapiensia nensaba ne banyima. Faza waliyo Faza Matovu by that time nga ne Patrick akyaliyo Patrick yazijjako ne dobozi Patrick omujuka ne banyima nga mbunga simaye ekigambo radio Sapiensia nkyogera bubi omanyi kibi okulowoozaako nti osobola okwogera ekintu naye omala kukyogera gwoki wadde n'alaba nti kino takijjeeyo oba okitegeera kakati radio Sapiensia ngenda ne Ongom tutandika okukola ze wandise skits na creating skits zaali ziwerako nentwalayo n'abaana abalala era ku radio Sapiensia era benajje Makerere omuli Eva Namutebi yali akola ku CBS. Yes. Kakati olaba gye tutandikira kuba yabadaga atolina gwali okutteko kati ojozi kakati Eva Namutebi tutandika naye ku radio Sapiensia nga tukola buskits n'omuwala omulala nerabidde amanyage bensinga okujjukira beebo benzijjukira nti bwe baavaawo balina ate ebyo baagattako ebirala era ne Kabaata nsanga ku radio Sapiensia eyo Kabaata wafono Kabaata embozi simanyi ku TikTok live jakusanga naye ate olwo luliba lulala olwa Kabaata kakati ku radio Sapiensia tukola skits nfuuka kyewandiise ow'omugaso ku radio nga creative director mukama wange sister Sanyu aneesiga angamba okusinziira ku byokola mpulira osobola n'okuproducinga obulango by that time kubanga twagendanga tulikodinga bu skits olikodinze kino olikodinze kiri oluusi mu studio production teriyo omuntu aliyo omusajja bamitanga John Sentongo by that time yalinga production manager yakolanga obulango naye ng'abeera busy nnyo kakati nenesanga nga mbeerangawo olaba sister wanneesiga nangamba kakati Matovu gwegenda okubeeranga mu production
Nentandika okuproducing obulango. Tondaba ogenda kumpewo nenga era ogwo mulimu gwa maana. Sinagenda kumpewo nti ndi presenter. Kakati ngenda obulango nakuba obulango Radio Sapienza nakuba obulango obwa Sebagala Ndisanzi waliwo abo bayitanga Lwange electricals n'abalala bangi besobola kugamba nti no kyasobola bajjukira off head. Then atenga ngenda ne mu kiwanise mu field ne mbunoonya obulango. Sister nayongera okunjagala. Nangamba nti naye katosobola presentinga kumpewo. Nimugamba nzi ekizibu kumpa mukisa bompo mukisa I show you my ability. Atenga ebitabo by that time senior 6 nalingi maze kati olontandise makerere. Era Radio Sapienza ye yanemesa okumaliriza diploma yange ye makerere. Kubanga bampa retake yo kumacha nakola nga morning show Radio Sapienza ngakola gundi yo kumacha yali esinga okongamenti no by the time wetwagikolera oba wetwagikolera yemu ku radio program ezali singo kuwulirizibwa kati waliwo oliko nani kukumacha nakolanga muno musajja bamita Senfuma nuwa bazanya nengo kati musajja mwogezi wa ku mikolo nnyo kayingo yanjigiriza no bwa MC okiraba era yalaba talent kumpewo ngeri je nyambala mu amakoti gange kumacha muntu ali ku radio nengo sebo kuba matayi na suit teri akulaba nengo obo kitegera unangamba nti gobulako kintu eki kupolishinga era yampa omukolo gumu twagenda ku mukolo gumu nangamba tubikola bweruti ogwaddako nangamba agwe nkotadde ngenda kutandika kuwezanga mikolo ate nadde mabega kati ekyo kye bayita omuntu gwe bayita enabler bwe twali ku monitor batuyigiriza an enabler and a disabler. An enabler ye muntu oyo akulabamu ekintu n'akusindika n'okikolera ddala. A disabler ye muntu oyo akulabanga olinnya n'atema ogwe yekwezi kategedde era kyamukola bubi kuba singa yagenda ku monitor. Oh my god yanditobye nnyo n'ebigambo enabler and disabler. Oh my god kubanga yali eno mu disabler akutunulira ogenda nalumemba nawulira obuzungu tasobola kumpitako agenda kakati ffe tubadde wano olusajja tukoze emyaka mingi nnyo nga gyatuyita kisoboka nedda okitegeera kakati ogenda kumbuya weekend oba bakuvuma wekanange babunye kakati dembe gyomwogezamu nga botufa akakatu ye nawe kati gundi Radio Sapienza njagala okulaga nti bambi abadde ayogera ku muntu gwatalinako information gwatalinako facts awo nawona oli mu kuzimba birandira otandise n'okukola morning kati era kakusese tubeera ku Radio Sapienza no nakola ebanga nze nakolanga ku Radio Sapienza nga nfuna emitwalo 10 omwezi by then naye nga ate nkozesa emitwalo nga 3 mu something kyajjukira hakyenzijukira by that time nali nkugenda nali nkolera emitwalo 10 naye nga ate spending emitwalo nga 3 gwe weebuuze endala nazijjangawa awo olwo oluvannyuma ntandise okuzanya n'emizannyo mu bakayimiradwa marketers okitegeera kati nga bwe nkugambye nti bwe twatuuka ku ddembe nga bagenda ogitunda ne baddamu ne bakolinga applications buli ayagala okugenda mu ddembe empya jangu ddamu osabe bupya kakati ne ku Sapienza era kyaliwo ne bagamba nti abakozi bonna baleete bupya mu twafacinga pano y'aba babayita ba board of directors ng'olina okuyimirira wali ne bakubuuza yeggwali noyogera amanya go kiki oyagala okukola njagala kukola program bweti oyagala kusasula sente mmeka nti kasasuke emitwalo 5 okudda waggulu naye nga bw'oyogera emitwalo 5 okudda waggulu mu 2023 24 nga bodi emitwalo 5 ogenda kukola ki? Oh my god kati obagamba nti kati olaba transport already nkozesa nyingi kulia nze nabeera ebirabo byonna biyinza okunnema naye nze mbadde nerabira bulungi ensobola kirabika bweti nga obeera ku Sapienza ng'olunaku spending omutwalo naye ng'ofuna emitwalo emeka 10 omwezi kakati bwe batuzaamu gundi eyo gyandiyise a new arrangement nze nabagamba sabagamba nti njagala mitwalo 5 nabagamba nti kuva ku 5 kudda waggulu kati bo ne bagamba nti ono tumwetaaga
abakolanga ku Radio Sapiensia sijja kulimba bafunanga sente meka kuba father yawanga omuntu okusinziira ndoza ku byetaago bye n'omugaso gwe era ekyo sijja kinenyeza muntu yenna obo kitegeera kubanga by that time radio yo yali tekola magoba obo kitegeera kati yeye na sponsor bakatuliki ebirabo tebaleeta ebyo bibozi byammwe abaleeta ebirabo baganye nti bigenda kusasula bakozi tewaliwo mirimo mirala kerezia gye inakola tewali tamu ja kusasula ogiyita TV ya musumba nti accountability ekomaawo kyabeerange waffe wa mutume Deo anti kati omutume Deo eyo oyo ye Alpha and Omega ne Radio Sapiensia it is a very big institution kati osaga tugendeyo kati bwe tuddamu okukola kye twandiyise reapplication nenkomawo nga mpeereddwa obujjuvu presenter owa morning show era nempeebwa n'obwa production manager atano akwambuka bazi kuwa bampa ze bampa awo obulamu butereera kangamenti awo nzira mu kitwandise okubeera comfortable kati nga ndi ku Radio Sapiensia na funa omusajja gwe beeta Cosevicius Mukome najja ku Radio Sapiensia n'atandika okukola yakolanga buskits bwa mutoolo bwe yavaawo n'afuuka presenter bwe yava mu bwa presenter n'afuuka producer ndowooza nakati ku Sapiensia akyaliyo tamuwulirako akyaliyo bamuyita Cosevicius Mukome yawandikiranga nnyo abayimbi ennyimba bangi nnyo he's not doing badly I think ayinza okubanga ye presenter wa kadongo kama olunaku olwaleero ku Radio Sapiensia so kakati sijja kumenya bantu bonna bayita mu mikono gyange nga ndi ku Radio Sapiensia ne ku Radio Sapiensia nze okubeerayo kwange kwekwa kyetwandise kwekwa revolutionalizinga okujja radio mu kyetwandise extreme Catholicism into a secular like programming kuba Patrico bwe yabeeranga ku Radio Sapiensia yalina program nga yakusande bagitanga musanyusa nga yebeeramu music je yasitula n'atwala eri ku CBS kati yabeerangamu kiwandiise band music naye bwe twabeeranga muguuni mu meetings ne twogera ne ba managers nga tubaga nti competition yaffe tesobola kuyita ku kino na kiri ne tugenda nga tuteekamu mpolampola ennyimba tonotono tatanise n'ababandi bamisaki ya frigo band ennyimba ezitawemula era ndowooza nakati ennono eyo bagikuumye tebakuba nnyimba ziwemula naye okubeera kwange ku Radio Sapiensia ne tiimu endala ba Mark Makumbi Augustins eyo waliyo kyaliyo Maka yandikayo Maka yanjigiriza sports netulako nembigere ebye kati Dani Yenka Dani Yenkas ajja yali alemeddwa omulimu gwa Radio Sapiensia Dani Yenkas yona yogere byafaayo ebyemizannyo kakati omuntu eyamu enablinga ani enabler it was me ngabono muganti bikalubamu naye bimala ne bitereera kakati ono agenda ayinza okuvaawo wano essaawa yonna no byonna nga bwe nabimugamba Dani Yenka yatuuka ekiseera nga yali ku sports desk oba kitegeera kati yona agaziwe nnyo bwati waliwo omusajja Yenka ndowooza saawa eno oba ali ku super oba kyaliyo ku Sapiensia simanyi it's been a long time so waliwo program gye bayita ey'ekibiitu ya Radio Sapiensia nze nakitandika nze concept bearer nakati bakyakikola program gye bayita kakensa mwe twabulizanga abantu ebibuuzo ebya most especially ebikwata ku ddiini ey'obukatuliki ebyafaayo n'ebyemizannyo obwongo sijja kimira nze ka obwongo kuba sister yajja Sister Sanyu by that time nagamba tusobola tukolayo ekintu ekyagala okufaanaganamu ng'engule ya Radio Simba nga omuzira mbaziro wa CBS nali ne Mark Makumbi Augustins ne tutuula ne tuyiiya tugatunoonye omuntu amanye ekintu nga mukugu mukyo nti oyo aba kakensa ne tuleeta gundi ya kakensa era netambula bulungi nnyo nsuubira nakati ekyagenda mu maaso nguyita mukululo ate seewaana naye ngezaako okulaga oli akugamba tubadde tutuulanga wano nga tukoonako bukoonyi gyowaayo nno abantu beetaaga okutegeera Bwana Matovu ono yaani
twogera ku bwana matuvu naye abantu balowooza tutuuza obutuuza muntu wano laba omusajja wakuteekula kakati biri ndoza yali 29 Buganda riots ezaali ebugerere si yali etwaliramu abanyala baffe webale nnyo njijjukira ezo ze zanfulumya Radio Sapiensia ne batanzikiriza nakuddamu kutuula mu ntebe zaayo bakufubutula Allah omusajja bamuyita Mutabazi ye yali Broadcasting Council chairperson ng'atuulawo ku Workers House yampita mu ofiisi ye naŋŋamba omanyi nkimanyi toyina musango gwe waziza naye kitwale nti kitaawo yakuvunaana. When your dad says you're wrong, don't argue, don't try to prove him wrong, say I'm sorry and we move on. Nemubuuza mukulu Mutabazi gwolowooza nti ngenda kukkiriza omusango gw'essaza nangamba genda weerowooze bw'onokkiriza nomenyeka n'ogamba nti nno kuba yo gavumenti teyagala kubeera responsible kukujja ku mpewo mu bukyalo erina okukunyigiriza okkirize ebe ng'enaabye engalo egambe nti nno okujja ku mpewo yakikolanga gw'okyereetedde ereme kusasula. Omusajja yaŋŋamba ebigambo bino Mutabazi nti gavumenti tosobola kugirwanyisa kubanga nkimanyi nti bw'onootuwaabira nti twakujja ku mpewo kituufu ogenda otuwaabire era omusango ojja gusinga naye jjukira amakooti gaffe bw'ati bwe yakiŋŋamba omusango ojja gusinga ate ffe tujja okusalawo ddi lwe gunaawulirwa era gunaamala bbanga ky'okusalibwa. Mutabazi Godfrey bwe yaŋŋamba yali mu UCC UCC egenda okutandika ndowooza yabeerako mu UCC ndowooza nga yakatandikira ddala yes kubanga yali chairman wa Broadcasting Council then. Omusajja yaŋŋamba nti ojja kusinga omusango omala okusinga omusango tukola apiiru eba eneemala myaka emeka ebeereyo eyo paka lwe tuligamba nti osinze kale olisinga nga weesa emyaka nga 18 oliba olyaki abaana bo n'ateekawo fee eyo nengamba genda kino ekintu kyangu nnyo ogenda okola apology ogambe nti no I'm sorry nengenda waka nalina mukwano gwange awo yali yasoma mateeka nembimubuuliramu naŋŋamba wandiika ebbaluwa nengiwandiika ng'ebbaluwa gye nali mpandiise ngiwandiise ng'amateeka kuba eyagidrafting yali munnamateeka nengimuwa nagaa nedda bino sebikola wano era omusango guba gukyatukwata wandiika just an apology nemugaa nenze saakola musango gwonna pozo oyagala ŋŋambe nti oba nakuba ennyimba program tiyali nanya nnyimba nagaa okay get anything nenteekamu nti nakuba ennyimba abantu ziba interpreting obubi ndowooza ne zibateeka into incitement and then they went into rioting. Radio Sapiensia okugiddiza license oba okugiza ku mpewo after 4 days baŋŋamba nze nteekwa okuva ku radio nteekwa okuva ku mpewo mu 29 era ekyo kyekinzija ku Radio Sapiensia nange nendayira neŋŋamba nti nga CBS tennaba kudda ku mpewo sigenda kuddamu kulinnya ku mayengo ga mpewo. Kati obaawo okwezi we yakusangira awo nga obwavu bukulumamu ng'ovudde kati ate awo nali siri ku gundi ku mpewo kwezi nkugambe kwezi yansanga ndi ku Dembe FM kati that is 2009 yes. Kati 2010 mwaka gwonna saali ku mpewo nze nga ndi mu byange era 2010 wentandikira company gye bayita Contact Films nga nkola ne Kim XP nkubuuziza sente Radio Sapiensia erina sente ze yampa zaali ziri mu miliyoni nga 1.8 nga oba 8 nga ze wandiise ezigula contract yange yali esigaddeyo bazimpa zonna mulundi gumu ezo sente ze natwala ku computer center computer PowerPoint ekamocha ningena ne Kim ne mga alonda computer gy'osuubira okukola kyoyagala tugende tutandike tukole Kim ekamocha yavayo wa Bobby ne Kim yalina mu butitizi bungi Kim muleke yalina mu butitizi just tumukoneko bukonyi nti big up to yourself Kim XP Kim mwatandika na Contact Films yes nagisangawo nge yamaanyi wow nekola bye yakola ekiseera kyayo ne kiggwako Contact Film awo yegiramu baani awo erita baani abasinga Contact Film olwaleero yakwata ne videos right Allah
ffe twa revolutionizing video concepts nti bw'olaba film rather bw'olaba video olaba kye bayita oluyimba kati mpayi edda ennyimba bakyusanga ngoye na kugenda wali mazzi wali bimuli mu kkubo mu mmotoka kati kwata film kwata oluyimba lwa omukyala gwe bayita Omumbeja Mariam Ndagire byonna twala contact films oluyimba lwa Juliana Kanyomozi lwe bayita Kantambule omwali enkuba sinze nakwata it was my company with my colleague Kim. Nkugambye nze naleeta machine Kim yaleeta bwongo nenga machine za milioni zava ku milioni mu mitwalo kinana nenga ozimanyi sente ezo mu kaseera ako computer nebwe si musajja nga wakuba ekintu e Kampala okitegeera oluyimba lwa Aziza Zioni lwe bayita yeggwe omwali ki piano nga kikola bwekiti kati ago amazzi agenkuba erige mugamba ga Juliana mwagajjawa mwafuga lupiira eyo yemu ku shoots ezasooka okubeera most expensive in our productions kuba twalina emmotoka etambuza amazzi zino zogamba zitwala amazzi nga bono gaba mu nnyimbe nga tulinako jet eno eyoza emmotoka nga tulina emmotoka endala yandibadde nga kwe twateeka tiimu eshootinga kuba mwalimu okutambula nga emmotoka etambula ate nga n'oli naye atambula so twaggala oluguudo lwa Old Kampala nagenda ku Old Kampala police station nensaba twakola kiro obudde bwali bwa kiro ne tuggala sayidi eno ne tugala ne sayidi eri kati omusajja awo sente bweziri kakati waliyo doubt ngambye ati wali okubeerawo kwa sente n'obutabeera nakugenda nti omanyi buli muntu amanyi engeri gyakozesaamu sente ze nati naye kati nze njagala oli kyagala nti omusajja mwavu muzibu talina kyalina naye okusinziira ku byoyogera project zoyogera awo sente weziri nze nfiiriddwa sente nyingi nnyo mu bintu ebyenjawulo ekyo nkiddamu nfiiriddwa sente nyingi nnyo mu bintu ebyenjawulo kigambo kye bayita bizinesi okiwulire nze nagulako ku puloti awo erubya nenjifiisa nenjireka sente nezifiira nange nagulako essisa nenjifiisa erubyawo ng'oyambuka ku Georgina Gardens era bajja oyo yeyanzikakkanya kakati ate toggwangamu nnyo maanyi kubanga teri kintu muntu kyagenda nakyo mu ggulu anti nze yaŋŋamba yali aginguzizza yali mukwano gwange nnyo namala n'agitunda emirundi ebiri esise mu baguni gye bali bakingisa nali naakava ku ssomero nenjifuna kati natwala nnyo obudde nga njirowoozaako nnyo ne malira ebbanga nga ndowooza nenoonya abantu ab'enjawulo basobola okukola ki okunnyamba kati bajjo anyinyonyola lumu ku poloti twali tuli eyo najja nankumbi waliwo gye twatulanga gye twaliranga ennyama yaffe naye kati balunywa jja nga bajja mugamba ono nalina ettaka lye bamubbaako nti ali yalimba munyonyola mugamba naye musajja mulwadde yalwala ali na kiruddu kati nagamba ko balunywa nagamba nze mutwalira polisi nemukwatira oyo balunywa tasaagira ku ssente empingwa wenyini kati ko bajje nagamba omusajja ono ki ekibagatta ninga omusajja oyo nti yanyingiza radio nanga yakuyingiza ya radio nti musonyiwe waba yakuyingiza radio musonyiwe ojja kufuna ebirala mutufu yakingamba guno omwaka ogwaddako netandika okudabulinga nga bwe yaŋŋamba ettaka buli wosonyiwa oba oggulidde abalala omukisa naawe wenyini ate bwosonyiwa abalala ate gwenyini naawe obeera olina engeri gye weesumuluddemu ekyo nkikugamba nnyo ekintu ky'okusonyiwa kikulu nnyo so nkomyewa okomye project tulina beera Kantambule naawe byonna twala Aziza Zioni ne project kyendalawo twakola oluyimba lwa olyomu my love oluyimba lwa Geoffrey Lutaya mugundi mu Eagles production by that time lwali lusinga okubeera ne video etukula abantu nga bajjaawo mu ofiisi nga batereeraawo ng'osimbya layini neba ne bwana matovu kati ate by that time nze abantu babajjeko amaanyi nali nnyo mu marketing abantu babajjeko amaanyi nali nnyo mu marketing nga Kim ali nnyo mu production nga Kim alina timu gy'akola nayo actually nga tosobola na kumanya nti eno company yaani
nga osobola okulaba Matovu najja nayogera naawe ku kino ne mubeera ne Kim ekiro mu room naga nyino oluyimba luno nakubuulira byagenda okukola n'omuwa ideas zo kati ng'oluyimba lwa Juliana olwo lw'enkuba kyamutawaanya nnyo naga njagala okukola enkuba naye kikya mbobbi omutwe Kim nga like ekintu wekigaana ng'agenda yeebaka kati laba agenda okuleeta oluyimba olwo nga nyina mukwano gwange by the way ogayi yafa captain yali anambuzaako ku washing bay nandaga kuyuma ebikola ku washing bay kati Kim agenda okwogera ku luyimba lwa Juliana lwakantambule nenga nedda we can do it nenga tunakikola tutya nga tusobola okupangisa jet eyoyoze emmotoka eyo jet ne tugisiba ku tanka y'emmotoka kubanga bayetaga sauce ey'amazinga gamala okitegeera ne tujjako empiso entono ne twekako empiso ennene kati bw'okuba empiso ennene n'ogikuba mu bbanga bweti amazzi gagenda okudda gadda nga nkuba n'agamba kikola n'agamba video ewedde anti Kim bwatyo kasita asolvinga equation aga iyo video ewedde nga tusetinga lunaku eyo video eyasooka omanyi nti ne video ezasooka twazikoleranga kumpi na bwerere kati nga video ya Ziza Zioni yayeggwe I think bwaba yatasula sente nyingi yasasula mitwalo ndoza ajalinga 5 ne video ya Juliana ndoza yali ya milioni nga 5 ne tukuba kikankane ya GNL Zamba chikankane go manyi contact ya kiseera ekyo abasajja bakujjeka navio ngali nono mvuka bamitanga oba unique ne bwana kweza ote yakutegeera ndoza biwali yali tasola kuntegeera lwa nsonga nga yakuyisiza mu ngalabira ddala nti mukaseera ako mukaseera ako chokawo bakugobedde bane owulire ekintu mukaseera ako BTFM yali tennatandika mukaseera ke bakugobedde eyagondi eye kamocha nga tebana bajigula kuba simanyi bajigula mwaka ki naye ndowooza bajigula nga mu 2000 either 2012 awo bwe watyawo ndowooza bajigulira kubanga webagigula ne batandika gundi empya webamuleetera ku radio ate ndowooza gye yakoleranga ewala baali abantu oli awo baali tebannamutegeera bulungi which is not a problem oba okitegeera so yayogedde ku muntu gwatamanyiiko information gwatalinako true history oba okitegeera amaanyi geetaagisa naye tegeetaagisa omuntu ng'oli muntu mukulu nkuwanza ekitiibwa ng'oli muntu mukulu ng'odayinga n'enviiri akagamba ako badde ogambye otya kankaddemu omuntu ng'oli muntu mukulu ng'odayinga n'enviiri waliwo emboozi oba entalo zotasobola kwetabamu kubanga ekikuleetera okudayinga enviiri zino buli wodayinga enviiri oba oyagala kulaga bantu nti okyali muto naye nze mulabidde ebbanga bweriso subira nti adayinga ebbanga lyali mulabidde badde mulaba afaanana bwati mu comment section bajja kituterawo abamumanyi adayinga tadayinga eyo ereme kubeera topic ereme kubeera topic kati awo nawonna njagala bwana gundi akutegeere kati awo okuteekamu break ng'ogeze ku ddembe okomewo ne bazani Brown katukole fast forward Zani Brown tetugenda mwogerako leero kati Zani Brown naye ajja mu Contact Films ate Harriet Kisache ate Contact yali tennatandika kati Harriet Kisache nfuuka mukwano gwe nga nkyali e Makerere kubanga oluyimba lw'omulamuza nkubira essimu ongami mwali muli ku Kale FM n'olukuba nalukuba nnyo olwagundi olwa Kandaha si mulamuzi kati bwe nakuba oluyimba lwa Kandaha jukira ku Pride Theatre yajjangawo nnyo nga waliwo bandi wabangawo jam session kati nga ajja n'ayimba kati ate ku Pride Theatre yayimbangawo oluyimba baluyitanga Semakula nzize nkunoonya kati ate abaana ba Pride Theatre nabo abo bakubanga ebyuma nabo baali mu luli olwa disebola nga bo n'ogamba nga baleetera omuntu eyandibadde ayiga okulemererwa okuyiga era bamulemesa jam session eyo bwe yabula n'agenda mu studio mu kuva mu studio yavaayo ne Kandaha ntandika okuba oluyimba lwa Kandaha simanyi nangeri ki gye nalufunamu nkuba oluyimba lwa Kandaha lufuuka ensonga
Kisaache n'atandika okubanga buli kivulu ekitegekebwa bateeka okumuyita olw'ensonga nti nno alina oluyimba lwe bayita Kandaha. Ne luli olulala olwa Ssemakula waliwo n'ennyimba endala awo ze yagattagattako. Naye kati oyo saagala tumugereko kuba yo ate gundi ya Kisaache nayo nnene. Oba okitegeera. Kakati kankole fast forward tugende mu Dembe FM. Ku Dembe FM nkugambye nga tuve Nakasero gende na Muwongo. Biwandiise qualifications ezitutwale na Muwongo. Robinson yali tazirina. Kati bwabanga yagamba nti takolangako naye Matovu Junior. Ojjukira walina mmotoka yali Pajero oba yali ya blue nga agiparkinga wano wansi wano ku Nakasero wano Bugondi oluusi nga agiyingiza. Era emmotoka eyo olumu yagisulanga namu nga atabuse ne mukyala we. Nga agisulamu nga atabuse. Ate nga alina amayumba mangi awo yali yazimba ddawo. Manyi munnaye nze simugana kuzimba mayumba ge. Kya bugagga ki? Gwe ky'obugagga kya waliwo ayinza kikujjako. Ye ate waliwo akikusabye waliwo akikubuuzizza. Nati addala tumuliko tumulinyirira naga bano kambalage. Naye twali twogera twabuuzaako ebyobugagga bye. Twayogerako nti no talina. Kati lwaki ateekawo emboozi eteetaagisa? Omanyi blackmail oba okuyogera ku muntu obubi erina level wetuka nga abagiconsuminga they don't buy into it. Kakalamu nze ntula wano naawe naye waliwo omuntu ampulirako ekintu nga bakinjogeddeko n'agamba ekyo Matovu tasobola kikola yadde okyogedde kituufu. Ate era waliwo omuntu si buli muntu akola ekintu ekikyamu nti tosobola kubaako ky'omuyigirako. Ne Sobbi yalina amaka yalina famire yalina omukyala naye yakolanga testimony ze ng'agamba nti abantu tubatuga nti nakubulya mission ze yakola oba okitegeera. Ne Kwezi Robinson naye akimanyi alina ebintu byatasobola kweyambula. Tasobola kweyambula nti tafferanga ku bantu nga yeegasse n'abasumba abafere. Sigenda ku mentioninga linnya wano nga yeegasse n'abasawo abafere. Nze ndishuwa nti Kwezi alina abasawo bwandiise abafere alina n'abasawo abatuufu alina abasawo abasobola okutta omuntu. Yes, alina n'abasawo abasobola okujja ssente ku muntu n'atabanja. Eba byali byaddamuuko ebyo. Kakati njagala Kwezi akwate Bayibuli awanike bw'ati mu bbanga agamba abantu nti ye ebbanga lye yaliko ku Beat FM ne ku Super FM mukutu ky'omulala gwenyiza kale katugenze ejo gyokka teyakolayo bintu bye bayita ebyakalogo kalenzi egy'emikutu ebiri gyokka Beat akola okwerogoza afuna omulimu oba agunyweze. Ekyokubiri njagala atugambe nti talina radio station gye baali bamugobyeko olw'okubba. Oliranga ekinene si kubba nti yabba laptop si kubba nti no yajja nabba kompyuta si kujja nti yajja nabba machine naye bwe ŋŋamba okubba yakitegedde oba bulango we butyo. Okitegedde ayogere nti nze sibangobangako ku radio lwakubba. Omuntu yenna nga olina ebyobugagga byofunye mu butali bulambulukufu tobyenyumirizangamu. Yakunyigira nnyo wayingizaamu Pastor Yiga. Pastor Yiga saamwogerako bubi. Nze Pastor Yiga namwogerako ng'omuntu eyali vulnerable. Kaseera ako. Nti naye y'omu ku bantu abaagwa mu kitego ekyomuntu gwandibadde olowooza nti yali mukwano gwe. Kati kino kankyabye ebintu byonna byenjogera 99% Kwezi yennyini yabiŋŋamba. Kigeza muli bwe muti. Nze kikugambye ebintu byenjogera wano 99% ebimukwatako mpozi nga yeerabidde. Omanyi ekintu ekisinga okwewuunyisa kati wulira muyinza okuba nga munyumyawo wulira muyinza okuba nga munyumyawo n'akunyumiza emboozi. Nze ndi mutabani wa Mbega Kakalamu okuwola natandika okutuula naawe teri kintu kyewali ongambye kyekisobola kujjukira. Kati nze nkubuulira era yaŋŋamba twakola ssente mpitirivu nnyo muyiga nga yiga tuyinza okujjawo ne tumuyiya noleeta kino noleeta kino. Kati nze nayogeddeko kimu waliwo n'ebirala wakusojjasojja oba
Uyitegeera nze sisobola musuubiza yagambye obudda bulina era ati nze kankubuulire Kwezi ye muntu asobola okukola business omanyi ayagala nnyo bulungi ayagala sente which is not bad naye ye muntu asobola okukola restaurant katugeze ng'atunda ennyama ng'atunda enva n'atayita ku mbwa efudde kubuulira wulira tasobola kuyita ku mbwa efudde kulwaki ezo nva era esobola okukola ng'embuzi ate tobisalamu zekubuli oli omusajja ayagala sente asinga ku mayembe nkikugamba tasobola kuyita ku mbwa efudde mulo kino nkikugamba nkuweeyo ekirala yeyabikugamba nabyo omusajja alinga mufuusa kale mpa ekirala tugende kino nakyo kizitowa kino kikugamba gweokimanyi nti abantu bangi nnyo abalina amasomero alina amasomero naye sigenda kwogera ku ye kale bwe naba mwogeddeko namwogerako naye okimanyi nti abantu bangi nnyo balina amasomero ng'amasomero gaabwe gayimiridde kuwongererwa kankitwale bwe ntyo nga essomero lyo buli mwaka oteeka okufiirwayo omwana omu oba babiri oba omuzadde kakati kankubuulire kino Kwezi engeri gyayagalamu sente omuntu okufa nga ye agenda kufuna sente ekyo tekibeera kizibu kye actually njagala akwate bayibuli olina bayibuli wano singa obadde ogiyina nze mbadde ngenda gikwata bwe nti ŋŋambe nti no bino mbyogera asobola obyeyambula ng'akutte bayibuli ng'alayira nti gwolayira nga ndayira nti asobola okukikola nga nange mugamba nti kino bw'oba tosobola kukikola njagala okwata bayibuli olayire bayibuli ebuze naye mbadde ngenda kukwata bayibuli njogera ebigambo byange biringa 5 ekisooka njagala yeenaazeeko engalo nti ku ngalo ze talinaako musaayi nti tavangako kufa kwa muntu yenna tabbangako ku radio station yonna oba yabba birango oba yabba sente z'abakama abe nga omanya oli asobola okuwa $5,000,000 n'ozitwale naga nti zitwale ku radio n'otuuka n'agamba nti yatugambye tumulindemu omwezi ogujja mulo kisoboka adomanyi bwagamba akola bwati kati omanyi bwabanga yaleese business mu business kyangu nnyo osobola omubiriivingiramu ng'aleese business kakati omuntu ng'aleese business aga nti kakati omanyi engeri gye tugenda okukolera $5,000,000 tusooke tubaweyo $2,000,000 okitegeera kati bw'atuuka eno n'akugamba omusajja agambye tutandike asooka alabe ekintu bwe kinaatambula nga mukola ki nga mutandika okukola kati ate bwe kituuka ku zino TV ezitandika kati nga bwolaba HG nga bwolaba KBS nemugamba sente nezimulema nga nzija ku ddembe yali anzija ku baba nze Kweza ndaba naye tamanyi ate nze mumanyi andaba yes andaba yali andabyeko era yaŋŋamba kugenda ku KBS ngayagala kumpa gundi eyo okumaca kati nze ku baba TV nalekayo omukuliro program gye bayita the platform it is my concept bwe nagenda okukolayo nebbajjo twagenda kukola program ya ku Sunday nanyini TV naŋŋamba toyinayo kira kyosobola kukola nemugamba jjukira nali mu kaseera ka 2021 elections nemugamba tusobola okukola platform we give a platform to all political parties and the NRM they come and give their views kinaaba kitya nemuwa planning we kinaaba nagaa kikola wekitegeera bweŋŋamba nti kikola nti ye nemugamba naye nze olaba nva wa Bishop Kiganda era oyo omusajja mwebaza ebimu mwebaza ebitaatambula bulungi nja musonyiwa naye ansonyiwe honorable baliyeko ye musajja gwe nagamba nti omuntu yenna ng'agenda okukola ku TV oteeka okwambala TV kati ate bw'obanga ova ku TV emu ng'ogenda ku TV ndala tosobola kubanga oli mu wardrobe y'emu nambuuza kyetaagisa ki nemugamba nti I need to change my wardrobe
nangamba how are you going to do it nemugamba nti olaba omuntu okubeera ku TV ekimu brandinga ebeera nyambala nze my brand nyambala masuuti naye sigenda genda kwata milioni 2 mbongenda gula masuuti kujja kukola mulimu gwaki gwa TV yo nampa budget kati wano njagala kulaga wetwayokanira ne budget na nemuwa budget ya milioni zali 2 I think zali milioni 2 nampaako milioni 1 oba n'ekitundu nangamba tandikirawo kati awo Bajjo nanyiga yakategeera yamanya nti nkoze programu endala esukka ku ya Sunday nti nyirayo programu endala gamba namuyite mabega ate tabyagala ono nsonyiwa naye nenkola bwe ntyo ekyo mukisa omulungi basigala bali wamu era nakati akyaliyo so kakati ye muntu gwensobola okumanya nti nno alinga Bishop Kiganda nze nagende wa Bishop Kiganda nga bamwogerera tasasula bakozi takola bacca biki we nagende wa Bishop yambuuza oyagala sente mmeka nenzi mugamba nga butuufu sizifunangako ku ene media gundi company dembe teyazimpa nali ku dembe nga nzoomu yes dembe yasasulanga bulungi ng'esasula mu budde bampanga emitwalo 98 almost million nga tekasuko taziweza Uli omusingira ddala bulungi nnyo ne kasukola yali akola kanyomero yali akola kanyomero nenga sijja bigenda mukuba n'ebyakasuku era twalina olutalo ne kasuku nze n'okuva ku ddembe byali biwanvu nenjagala kulaga nti nali ku ddembe nenjivaako nga mbuzaayo emitwalo 2 okuweza akakadde naye nga nkola programu ya ssaawa meka 2 ya ssaawa 2 ssaawa 3 ntandika ssaawa 7 paka ssaawa 9 yene yali mu gundi ono mchala senga just nantume era bansasulanga bulungi nnyo sina kyengamba ku ddembe bansasula bulungi nnyo navayo sibanja oba kitegeera nengende wa Bishop Kiganda nambuuza oyagala sente mmeka nenzi mugamba nangamba atutandike ne zino naye nga naye zampa zisinga ze nali nfuna ku ddembe ate by that time nali nga nkola ku ddembe nga bwe nkola ne wa Bishop Kiganda kati ngogatta kati bali bakwita okole ku radio ne ku TV bulungi nnyo so kati embeera yali nnungi era ne Bishop Kiganda bwe namugamba ngenda ku TV engoye zenkoleramu emikolo tezigenda era yangamba tukole tutya nemugamba budget tukole bwe tuti tegeza gwe buli TV wakyosanga wardrobe bulungi nnyo bukina okubeera naawe you have to be professional you have to be professional tosobola kubeera na kooti nekyusa ne kala nze kooti yange tebakyolezangako wa Dobby buza kweza ayolezaawo engoye ayinza n'okubanga tamanyiyo gye bayita laundry services mu Kampala naye ng'amanyi ba Dobby enjawulo ogimanyi enjawulo y'aba Dobby ne laundry services ogimanyi Dobby abawa pass kakati ensonga zino ziwanvu yalimba yagala nagamba simana nabeera ewa Namboze nangoba Namboze tangobangako mbunegeri giwavaamu mulabika waviirwawo tukutuku yakusa alimba omuntu nga olabayo omuntu ng'okola ku radio ng'okola ku TV nze bonna byoyogera mpulira akasente kabeeranga ng'okola ku radio ng'okola ku TV tosobola kubulwa bintu bya tosobola kudduka ku nyumba ya muntu mbuyagana okukubira mbongo olina jana era nawe ya Megatron alumiriza nenda jana kumbi sibeerangayo ayira kati kyenagamye nti nno kibinyo okwogera ku muntu gw'otamanyi tuve wano naye tugenda muwongerayo ka episode akalala anti kati tukomye twagala kati contact film awo agala soka kutege kubengeri gyabadde ayogera ngalaga nti toyina kyo wali oli kiri awo ate se setagana kumuku I don't need to prove him nze nina naye katono nnyo nga tugenda malidizi omuntu yandibadde yeebuuza kiki ekyakuviirako okumutabukira bw'otyo olutalo luno lwonna nze ekintu ekyasinga okunnuma kiringa kimu oba bibiri kibi nnyo okuzanyira ku linnya ly'omuntu notawa value olw'okuba gw'olina ebyo byoyagala okuyisaawo ekyokubiri Lutamaguzi agwa mu kibiina kyendimu nze ndi wa National Unity Platform sekweka ne Lutamaguzi wa NUP ebikolebero ebikoleddwa ku banna kibiina kya National Unity Platform birabwa n'ayonka abaana abamu bafuuliddwa bamulekwa nga n'abazadde baabwe bakyaliwo abalala bafuuliddwa bamulekwa nga bazadde baabwe babuziddwawo tebaddangamu kulabikako abalala bafuuliddwa bamulekwa ne bannamwandu ng'abazadde baabwe babase
kati pain ebeera nnene nnyo eri munnankyukakyuka okuwulira omuntu ajja nga alinga bakiyita amanyize sitera nnyo okukozesa lulimi luvuma naye nga omuntu ng'alinga oba asaagira kangambe nti asaagira mu nnaku y'abalala tetuganye tolaba zino sente zebabawadde era kati alinze ateeka okubakuira kasuka amasimu buli kaseera naye blogger ayinayo kesima kewaza tanaweza na bagundi tanaweza mutwalo gwa balabi ajja mugamba ate kakati fe bannannyini kintu ne mutazimu oyo ajja baloga ajja baloga naye katugenda kubaana olwaleero naye nze ngenda kukola ekintu kimu yadde nkyakwongerayo ko kagundi akalala kamu nze nkusonyiye kwezi naye yakugambye yagala onfeeri Tiganye. Yagala kwayogedde ku Pastor Yiga. Pastor Yiga tamwesibaako ebikolobero bye yamukolako abimanyi. Yayogedde bubi. Kati nze nja kunyumiza. Nze Pastor Yiga agenda okufa ng'amuwulidde abamu ku bantu abasinze omuyisa obubi. Naye bwe yalimu. Gokimanyi nti natuuza Pastor Yiga ne Bishop Kiganda ku programu emu. Kati eyo nayo kati episode yetugenda okuzzaako nja kunyumiza contact kuba mu biseera bya contact ate bwe njivaamu then nenyingira gundi enva mu ddembe nenzira ndowooza bwe nva mu ddembe contact nali njitadde ogiggalawo ngekyusiza olutambi bagiyita miswibe ejajjiraawo gyali miwanvu sente ngazize Allah ebintu bikyuka kati nja kunyumiza olugero lwa Bishop Kiganda ne Pastor Augustine Yiga bizaayo n'ebyama byonna ebyama bitya byogayo byakunyumiriza abamukola obubi nja kunyumizaako kuba amukola obubi era simanyi ayinza okuba yafanga abasonyi tekinkakatako kumwogerera naye nsobola okugamba nti waliwo abantu beyagamba nti gundi oyo mubi mwali ate nekwezi mwali si mu bubi mwali nze Yiga simwogerako kikyamu kubanga twali tukwatagana nga tunyumya era nga bingi nja kunyumizayo ka story akali kanjawudde ne Yiga era waliwo bannange tugenda kudda kubanga abamu bwe bamalanga bakugamba nti tujja kwetoloola kubanga bampadde wenkutandikira kati naye moze muwayo ka tip kamu kozi mukwano gwo moze nakolako naye yajjanga ku ddembe awo yono MS gwe bayogeddeko ye MS simanyi MS nyinza okubanga nyinza mutegeera nga mulabi ku face naye nyinza okubanga erinnya sirimanyi moze ye Megatron naye yakolako ne ku ddembe kakati namuwulidde ng'agamba nti kwezi amukutteko situganye nze njagala bw'oba oyiga ku byoyiga ku kwezi muyigeko ebirungi tomuyigako bibi omuntu muyigeko ebirungi nkugambye ne omusajja gwe bayita Sobi naye yali alina ba role model abamwegomba engeri yakolangamu ebintu okitegeera ne sitaani alina abagoberezi ssebo omala yagambye nti obulamu bwonna butereredde ku bwami kwezi gwoli mu kuyisaamu bwoti kati bwabakwatanga ku sente ziwera milioni 18 tetuganye buteredde butya kati eyo equation yagimanyi ffe tetugimanyi ate tajja gitugamba tajja kugamba nkubuulira buteredde tetuganye kirungi nnyo obulamu okutereera naye buteredde butya sikole tugende tukole akume The Answer Channel, a solution to every situation.